Chairman kyetulowooza mwekirala kuba twagala abaana bano bannyonnyoke ng'ajja. Abaana basinga balina abusikondi nyingi. Kyona kirina buzi omwana waba alimu abusikondi etya. Waba tugamba nti abusikondi eba endala ne overstay nayo ndala. Abusikondi? Abusikondi guno kuba musango. Kati overstay nayo eba overstay. Sponsor bw'aba akoledde omwana visa oba resident n'amuddukako sponsor kyakola agenda n'amureportinga nti yamudduseeko oba kufuluma. Kati list blacklist kwe kuteeka mu system oba mu diplomat bagiyita red tag. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yenze Nyondo Rozet. Abanange mbalamusizaako mwenna abatulaba abami n'abakyala yonna gye musinzidde abali ebule n'ebwe ya Uganda, America, Hong Kong yonna gye muli manyi mutulaba era mutugoberera. Mukola kyamaanyi nnyo mu subscribing abaana bakusubscribinga go ahead and do subscribe. Not only that, go ahead and do ring the bell obere ngate otweyungako batadde akantu akapya kono obere ngo joiningirawo tugende ngate tutegeere kiri ku ground we kigenda maaso. By the way, tusinzira wano Dubai tubera ngati batuusaako program ene egenda maaso Okutambula Kulaba Okudda Kunyumya apozi stories endala ezenjawulo eziri wano mu Dubai. Yes, sirinze kona kolwa lero ndiwone mu Dubai mpoza ndiwone mwami kikomeko era nga chairman wa fefe utumutolabo tucho yali nena feje tuli na katisawo yolwa lero kubanga atuyambye mu bingi nnyo nga bokiwulira. Of course bagamati lubale wo mulamu tasamirirwa mu Dubai kababuzeeko abatole ku salamu abeyongere amanyage mwemwe nabade batamula banko abagano kumulabuna kulwa lero mumanye yani amanyega amatuufu nenga mu Dubai nze muita era tumutabasinga mpozi ne chairman agende mazuna benga yakola shinga ye Angela. Wiki yali ku kamera sijja kumwerabira talekera mpola mpola kuba kitosunda ku lwalero kivumu nnyo berako tovako. Assalamu alaikum you woman very brown. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Dubai. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam. Abaiba Nyondo Media munatu balamusizaako yonna gye muli. Emirimu gye mukola n'abayambikanyike tubeebaza nnyo. Chairman, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tusanze okulaba chairman. Tunabalabye. Naye tuli basanyufu olw'okuba nti ate era tuzzeemu okulaba. Mukulu chairman tusaba otwere ku salamu ya kulaba. Ekisibo babuzeeko bo kibayisa kitya kibatulaganya kitya kubanze ndaba nawo okyuseemu kano akaseera kemaze nga badde sikulanga tutandise ekisibo ndaba nga mukulu chairman kinzo kiringa ekitakutwala bulungi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam. Abatulaba n'abatuwuliriza mwenna balamusizaako nekiramuzo ekisinga kubeera ekyemirembe era nembagaliza Ramadan ennungi wamu n'okubeera n'emirembe wanga n'okubeera nti mukola kyamaanyi okubeera nti mubeera ku Nyondo Media embeera nga mugiguwuliriza batuusaako ebipya byonna byonna biba biguddewo mu nsi yonna ate era tusaba tubeere nti tugigoberera n'okumanya ebigendererwa byaffe ebyatuleeta wano mu Dubai nga tuvudde mu Uganda n'okubeera nti tubituukiriza bulungi n'okukwata amateeka ga UAE n'ogagoberera wamu n'ennono zaabwe bwe kyolabye nti kikusanyusa naye nga ate bo kibayisa bulungi eyo y'embeera zaabwe n'okubeera nti abantu twawukana waliwo abeeru waliwo abaddugavu waliwo abayero nabwe batyo bonna kati bonna bonna tuli bantu tulina okubeera nga tuwaŋŋana ebitiibwa twesigaŋŋana tweyisa kimu baagaliza Ramadan ennungi n'ekisiibo ekirungi. Amen. Abo wenna tulaba bannaye ebibuuzo mbana bingi nnyo byekuusiza ku abaana bali mu overstay. Abaana gye bali wabweru nga bali stuck bali mu overstay tebalina zi passport. Osanga omwana nga ali mu overstay nga talina kyogera wadde talina passport talina ki n'osanga omulala nga yayinako passport naye nga ali mu overstay naye nga bali stuck. N'abala bali balina zibani tebakirizibwa kufuluma bali mu blacklist tebakirizibwa kufuluma. So ebintu ebyo emabega account za waiso omyezi giringa 3 mirambirira twaliko ne chairman natuyisiza isizaamuko
ku bintu ebyekusiza ebyo pass out biki tetwannyonnyola bulungi nnyo batyannyonnyola bulungi nnyo naye ng'ate abaana bali sitaaka gye muli eyo muli bangi nnyo Mamadou Ba yasazeewo n'agamba Rozet kadde muntu kyaze ku chairman atangaazeeko oba abulyeko ku baana abo abali wabweru eyo olw'ensonga nti abaana bajja ne bambuza Rozet ndi mu overstay naye ngenda kukikola nti anjala kufuluma kudda waka ne sikyalina wempita okitegeera nti abazadde bange bagezaako kuwa omuntu ssente bweziti yagamba asobola okumpisaawo natakola ki natampisaawo naye kino nkijulira kubanga waliwo negundi egenda okujjaawo interview waliwo omwana bamuyita Safina abadde mu overstay ebbanga ddene nga bw'okiwulira naye omuwala oyo namukwasa chairman oba mwami Kikomeko namukolako bulungi nnyo era omwana saawa eno asambira mabeganga janze oba bagamba simanyi ali Uganda era yampereza ka message nangamba Rozet nebaliza nnyo mukulu chairman oba nebaliza nnyo mwami Kikomeko yebale nnyo yebalirira saawa eno ndi wabazadde bange kubanga omwami ono gamazima gabeerewo bagamba nti basiima ogenze naye chairman ono oba mwami Kikomeko atukoleddeko nnyo ngaffe bannayuganda abaana bano bali sitaaka kudda waka abafunira zi pass out abaana ne batambula ne bakola ki ne bagenda so omwana yenna ng'aliyo ng'ali sitaaka bulijjo badde bambuuza ngenda kukikola ntya just mbawaddeko omuyika Safina ng'ekyokulabira kubanga ne interview mujja kugiraba of course omwana oyo yali stuck oyagira ku Nyondo Media era omwami yamukolako namaana akola ki n'afuluma yakafuluma recently interview tugirina era mugenda kugiraba ne nabweteme mwamulaba by the way era naye yamufulumya n'abalala bayitirivu nga tetubalaze ku ki ku media era mabega kaawo wenagendayo nga gundi oyo Safina otwagenda ku Safina okumweza ku airport twagenda kutuka waliwo abaana 15 ate nga akugamba nti abaana Safina byasanga bali 30 n'okusoba abaana nga bagenda kufuluma so kakati mukulu mwami Kikomeko agenda kutuyitiramuuko omwana wabanga ali sitaaka kiki kyateekeddwa okukola ateekeddwa kukola ki ate n'ekirala banange wembanga mbawadde enamba kubanga abaana bangi abalala of course abayiseewo naye tetubaleese ku mawulire ne kasooka empiseewo kino mwami Kikomeko n'omulaba abeera bize nnyo ekigenze wala era bwabanga waliwo abaana ajananga mati banaye nga sitegedde mwami kakati nayogedde bwedde mweti naye ate ngeri gye yanzizeemu ze saategedde ate yagize ate okitegeera so abeera bize nga bw'okiwulira bw'abanga takutte oba newabeera nga akukutte naye nayogera mu bwangu oba natakuwa bulungi budde so oyina okukimanya kubanga emirimu gyakola mikimiyitivu ate n'abaana bakwasaganya baki bangi kati omwana asobola okuddawo ye nalowooza nti bagenda kumuwa akadde akasinga obungi n'amusumbuwa naye akola ki akowa muntu si kyuma ate nga n'ebintu ebira byakola ki byakola naye naffe n'atuwa akadde ne tubeera nga tukola ki mwami Kikomeko ffe ngaffe Nyondo Media twamufunanga kirabo kubanga okuva ku lunaku olwo twamuhostingako emyezi giwise emabega era mbadde nga abaana bajja Rozet ate bulungi sinaawo bulungi ssente abaana bajja n'obusente butonde mugamba omanyi nti kamukuwe bambi naafa okulaba nga anyigiriza omwana ng'amukola ki nga mmeba mwana akola ki n'afuluma ate tweyanziza nnyo tweyanzeege ye naye nga ekintu kino eno omwana ali mu overstay kati omwana ayinza okuba nga ali eyo tatulabangako abaali tatulabangako talina kyamanyi mazima ng'ali eyo ng'ali sitaaka agenda mu overstay talina byogera wadde n'akamu okikola otya abaana bano okubayambako ne bafuluma ne badde waka kubanga osanga omwana nga ye amanye bwazi bagenda kufiira wano ekibuuzo kirungi nnyo naye ngenda kusooka kubeera nti mbayitiramu emitendera waliwo abantu abamu nga balina passport zaabwe naye nga bagambibwa bateeberezebwa okubeera nti badduka mu basiponsa baabwe ate nga bali mu overstay mu butuufu abantu abagira ku visiting visa bw'ava mu ofiisi gye bamugjeemu n'agenda ewa mukama we ebiseera ebisinga mukama we tamukolera visa ensonga emu ezivaako omwana okuva mu overstay agenda omugambako omwezi gumu 2-3 agenda okulanga overstay zeeki ate abalala nabeera nti balina passport zaabwe nga balina badduka mu basiponsa baabwe ate nga bali mu overstay kati abantu abo tubatwala ne tubakolera outpass n'afuna ticket ne sente za pisara ne sente ezimutwala ku airport ne babeerawo olutawali ow'omuteeko ogwokubiri ng'alina passport copy oba andanga muntu nga talina copy yonna ne bw'aba alina passport number
asobola okugiwandiika ne tusobola ogikozesa mu system za Dubai ne tufuna ekifaananyi kye ne tujjamu details ze zonna ne sponsor we, then ne tubeera nti tusobola okugenda ku Uganda Embassy ne tuwogera nabo ne njogera nabo ne babakolera travel document. Travel document eyo bagifuna abeera n'obufaananyi bubiri ne dirham 2 naye ng'agenzeewa Abu Dhabi. Kati bwe tuva Abu Dhabi bwe kudda ku stage eya Dubai ne tukebera nti talina musango gwonna gumenya amateeka mu UAE, then awo ne tumusabira ekipapula ki outpass asobole okufuluma. Era bw'afuluma outpass asobola okuyitawo bulungi ku airport naye ng'alina sente z'ettikiti. Sente z'ettikiti ezo ettikiti zisinziira ekiringa gamba nti basa dirhamu 85 oba 95 kisinza season eriwo. Kati season eno eriwo ya Easter n'abantu babadde mu expo okubeera nti bafuluma n'abagenda ku Eid. Tikiti ziri 4 naye omuntu yajja aba amanyi tikiti ebeera mu 8 oba 85 oba 9. Tikiti erinnya paka ku 1200. Bw'oba onoonya sente z'ettikiti onoonya okuva ku dirhamu 9 paka dirhamu 10,200. Kati ne babeera nti abo tubakolako tusobola okubayamba n'okwogera n'abakulu abatwala Uganda Embassy wamu n'abakulu aba migration ya Dubai okusobola omwana okufuluma n'okumukolera outpass n'ayita ku kisaawe mu mirembe. So abamu bakola ensobi bangi, ye bw'abeera ne passport ye agula buguzi tiketi n'agenda ku airport nga tafunye tebamukiryalinze mu migration ng'abadde ayina tiyadduka wa sponsor we oba ayina fines. Bw'oba olina fines balina kumala kukiryalinga ku migration n'osooka ogenda. Then bw'oba tolina fine ennaku ezo ziriyo, olina residence, olina visa ekyaliko ennaku ogula buguzi tiketi n'ogenda yenjawulo eriwo. Ate kyamanyiza kyembooza abaana bano batuuka ku airport nga tebakansolingiddwa ye abagenda kikola atya okuba nga afuluma. Omwana tasobola kuyita ku airport nga tebamukansolinze. Alina genda ku yekiri kyeŋŋambye nti tulina kuyita mu migration. Migration nebeera nti emukiryalinga. Omukiryalinga kwe kumuteekako, kwe kumuggyako oba kwe kumukiryalinga okumukkiriza okuyita ku airport zonna. Oba yitidde Abu Dhabi oba Sharjah oba Luddawa kasita afuna outpass yeeyo emukkiriza okufuluma mu ggwanga ng'abadde alina overstay era temufiira eyo emugamba nti muweddemu essuubi ebintu tugenda tubikolako mpola n'ogenda. Ekyokubiri olina okuteekamu obugumiikiriza. Omuntu bw'omuyita n'omugamba nti owaayo ejangu tutandise okukola ku process yo, process by process tugenda mpola mpola. Kati bw'omala okumanya nti ofunye details ze ate tugenza Abu Dhabi tufune travel document, emergency travel document, passport yeganye nti ng'abaana ababuliwa passport agimaani. Ate ye agamba nti ngenda nkya ngenda leero ng'agumikiriza ebbanga n'akuteekako akasigiri buli kiseera akuba ssimu n'alowooza nti buli kiseera obeera bw'omu. Kyekinono kyagambye nti yo n'alowooza nti buli kiseera ajja kubeera ku ki. Oyinza okusanga message olunaku nga nfunye message 2 oba 10 ky'abantu abatuuse ate nze ndi bweti ate nze ndi wano bweti ate sina kiki naye mubeera bagumiikiriza ne tubeera nti mujja kusobola okuddayo e Uganda mu mirembe. Nera nze ndaba kyamana ebintu bye tebitwala nnyo bbanga ddene, bitwala wiiki ng'emu ekinene nnyo wembiraba. Mpozi n'ekirala waliwo abaana babeera nga bo tebali mu overstay wabula nga bwatuuka ku migration mukama we teyamukansolinga. Mulimu be basula obusuuzi awo ku airport kati ate omwana aba agenda kikola atya? Oba nginako omwana gwe basulawo ku airport ate yatuuka n'amukansolinga n'amuteekako abusikondi. Bw'aba amusuddewo omuzibu waliwo kati asookebwako y'okubeera nti visa ye eri active ate sponsor wa amusuddewo ate tamukansolinze tamuwadde na passport. Oyo tusooka kwogera na sponsor we wakiri takkirizibwa kufuluma. Bw'aba alina visa nga passport sponsor agiremedde embassy ne bwemukolera emergency document takkirizibwa kufuluma kubanga visa ye ebeera active mu system.
naye ono bw'abeera nti amutaddeko omusango gwonna gavumenti eteeka okumwera nti emufulumya oba osobola okufulumira ku outpass passport sponsor n'agisigaza oba ne twogera naye n'agikuwa. Abamu waliwo gwe nakozeeko nga sponsor wa musabadira mu 7,500 ng'omwana takayina ng'amaze emyezi 3. Oyo twafunye outpass n'afuluma kubanga yali amutaddeko nti yadduka yamuddukako ate nga ali n'omuversity yamukolera na passport. Ne muno mu bantu bawano mulimu ababi ekituufu abasinga obungi tebakolera abaana visa. N'agenda okimanya nga kiri leeti nga ne university eri wala mpanvu. Ate oluusi ntayagala fuluma nga kyetaaga okukola. Kati oyo ogendamu amagezi ki? Kakati ekyo kiva ku offices ebeemuleese oba omuntu abamuleese agenti. Agenti bw'amuleeta ne bamuteeka mu office omuwarabu najja n'amusangayo naddala ba domestic workers oba ba bands oba bakadama abo omusajja bw'asasula ddira mu 7 n'akwata passport ono nga ali ku visiting visa tayagala mumalirako musasanyizako sente era byebiseera ebisinga nti bagenda mu overstay. Kati waba amusasudde ddira mu 7 mu office ne sponsor ne agent ne bamutemerako ono agent alinda emyezi 6 oba omuwarabu oba amututte mukama we sponsor we kuba wana ba sponsor bangi mulimu abawarabu mulimu abayindi mulimu abapakistani mulimu aba Morocco mulimu aba Palestine mulimu aba Filipino mulimu kabila nyingi nnyo nga Dubai wajjudde amawanga 192 oba 200 nationalities. Kati abo alinda emyezi 6 be bamu kubasinga okusula abaana abo mu overstay. Kati babasula mu overstay tebabakoledde visa kati nobeera nti ali awo bamubanja tasobola kufuluma tasobola kukola biki naye yo government esobola okumufulumya nga tanaba kwekola kizibu kyonna kyonna oba kubeera nti ayina kyanakola ki nti kasita abeera nti ayina yadduka wa sponsor we ng'ali mu overstay munene asobola okufuluma n'agenda bulungi emirembe naye nga immigration emukiri alinze n'ebyo byonna byonna ebigenderako. Kyamani kyetubuuzaamu ekirala kuba twagala abaana bano bannyonnyoke ng'ajja. Abaana basinga balina abusikondi nyingi. Kyo tekirina buzibu omwana waba ali mu abusikondi etya kuba batugamba nti abusikondi eba endala ne overstay nayo ndala. Abusikondi buno kuba musango kati overstay nayo eba overstay. Kati kyetwagala ekyo nti omwana abasinga balina abusikondi enamba esinga obungi babateekamu abusikondi. Kati yo omwana yagenda kukola atya? Sponsor bw'aba akoledde omwana visa oba resident n'amuddukako sponsor kyakola agenda n'amulipotinga nti yamudduseeko. Nebewedde mutayembera wegenda okubeera naye kati kanakadde njogera mazima saagala muntu abeera agambe nti biki tewali mirimu Dubai emirimu gyafuuse emizibu mpozi omwana agenda ew'omuloko abo bo we bali ate abaana baakoowa abaloko kitegeeza kati bakikwatiremu tulabe embeera weneebeera etereddemu tulabe ate ekiddako kuba okuleta omwana wabandi okutuuka wano okuba nti ayingira ovasa kitegeeza agenda kubonaabona kituufu. Emirimu essaawa zino wabaddewo abantu bangi ababadde bakola mu Expo 2020 abaana abo bafuna contract abasinga ya myezi 6. Emyezi 6 gyaweddeko abaana basinga ababadde bakola mu Expo bali mu kunoonya mirimu ate ne kampani zabadde zize mu Expo nga zipangisizza oba zikozesa abakozi abo essaawa eno emirimu gyonna Expo bagigadde yamaze emyezi 6 ne bagiggala officially tebalina mirimu era nabo balina ki kunoonya bunoonya ne kampani zennyini olutalo lwa Russia ne bano ba America bakyabo bonna abalulimu nalwo olukoze kinene nnyo okubuza emirimu kubanga Dubai abadde nti ebintu byayo eriwo ku bintu bibiri ebyobusuubuzi n'obulambuzi n'ebyobusuubuzi ebisinga bibadde ebyo byamaguzi ebisinga biva China. Kati China tebakyajjayo ebintu byonna olw'okubeera nti balina obutategeragana bwabwe naki ebiri awo ebyobufuzi. Kati China ebintu ate ng'ensi yonna
yaddira amakampani gonna ne gatwala China kati China ebintu ebyo tebivaayo ate bwatuukiddewo n'olutalo lwa Russia ne Ukraine kati olutalo olwo lwakosezza ebintu bingi nze sirabangako mafuta galinnya kuva ku diramu emu kutuuka ku diramu 3 wano liita y'amafuta twagulanga galani y'amafuta diramu 3 ate kati liita emu gyetugulamu olw'olutalo lwa Ukraine ne gundi n'okubeera nti ne wano ebyobusuubuzi tebiriiwo abantu balina bivaawo omuntu bw'atunda ebintu byalina mu store ate tasuubira kuddamu kuleeta birala kubanga China tekyafulumya container yagendanga e Uganda ng'etuukibwa kuddira ku $4,000 kati container eyo etuukibwa ku $1,000 ate ng'e Kampala bw'anaagituusaayo abaguzi batono ne bakasitoma batono ebintu bijja kubeera ko byatundanga $5,000 bijja kubeera bitunda $15,000 kubanga container yavanga e Dubai okugenda e Uganda ng'etuukira ku $1,000 kati soya olwaleero container etuukira ku $1,000 ogwa $1 oba $1,000 okusinziira ku line mask ani ezo zonna okusinziira line nga bw'olaba nti Emirates erina ebbeeyi Emirates Airline erina ebbeeyi yaayo Fly Dubai erina yaayo Uganda Airline ne Ethiopia ne baawukana nti ono akwadde kilo 5 ono akwadde 3 ono akwadde 2 kakati emirimu egyo gyonna e Dubai giri abantu bonna tebamanyi kigenda mu maaso kubanga ebyobusuubuzi tebigivaawo kuva China expo gye baali basuubiramu ebintu byonna yawedde yagaddwa kati tusuubirayo kimu kyokka wano mu Gulf State nti waliwo omupiira World Cup ogenda okubeera e Qatar abantu bagenda kusula Dubai lyesuubi lyokka naye emirimu essaawa eno n'ekisiibo kya Ramadan kubanga bagulawo essaawa 3 ate baggalawo essaawa 6 ate bakolera essaawa 3 service batemala ne time yonna kati katuseemu katusuubire tusabe ti expo nti World Cup ejja kubeera nga etukolera ekyamaanyi okubeera nti tukyasobola okubeerawo n'akalimu nga bwe tusaba n'omutonzi atusaasire emirimu girabike kubanga essaawa eno bannayuganda abali mu UAE basukka mu mitwalo 10 oba 11 abasinga banoonya mirimu abasinga tebannafuna ate ababadde bakola babasazeeko olw'okubeera nti enyingiza teriiwo ekirese ebbula ly'emirimu kati gundi wiki kampani ekyeyo bayya abaana bayitirivu bantu bannange gye badde bakolera kampani ziri mu kuyiwa abaana kyekyamazima bayya abaana bangi wakati nedamula manzani temubeera mirimu temubeeramu mirimu kuleka nga temaze okugadula ng'ogw'omusanvu gyegubeereeyo ogw'omukaaga kakati mwamukikomeko abaana abo kabafune essuubi abali wabweru n'abaddeyo babeereyo bali mu biyumba musooke mugumireyo oba oli mumbeera efaanana etya kubanga ogenda tuuka no spending nezokozeeyo zonna naye lwaki okuddayo kw'abano abalina abaana kubeera kuzibuzibuko abazaalira wano abaana abo jukira nti maama omusanga talina byogera abaana benyi tibanebogera katwala osoli omukyala w'abaana ababiri awo tuli mu kutoba naye si byangu ekizibu ky'okuzaalira wano kubeera nti abantu bajja tebalina mpapula wano wadde bayogera kujja girlfriend boyfriend naye tekiri officially bano bakyakozesa sharia law sharia law egamba nti oyina okugenda mu church okuwowa wali mu St Mary's e Karama oba ogenda mu mizikiti oba ogenda mu kooti waliwo church ewowesa St Mary's Church wali e Karama naye ebibuuzo bye bakubuuza tebasobola kugatta oba kuwoowa nga tolina biwandiiko osooka kuleeta biwandiiko n'oleeta abakumanyi n'oleeta documents ezibalaga abamu basaba n'ebbaluwa okuva ku Uganda Embassy nti ddala muli bannayuganda nti ye bwe babeera nti togiyina biwandiiko byagwako church court tewali bakuwoowa kati obufumbo obwo bubeera bumenyi bw'amateeka kati UAE eyina abaana beekuumira esatuwa nga basuubiriza nti omwana mufuna makubo matuufu era abaana bwabateeka satuwa kyova olaba nti babakkiriza kuzaala bwe bakulaba ng'olina olubuto oba okoze otya ebiseera ebisinga bakugamba nti genda oleete taata w'omwana bw'otamuleeta then bakuteeka mu kkomera
oba omwana oyo abeera wa ggwanga babateeka essatwa be babeerayo nga tebalina ki kubanga naawe oba tomanyi wamufuna kwani wamuzaala kwani ani kitaawe naye bw'oleeta taata w'omwana n'omwanjulayo ne mbeera nti mulina ekizibu kimu temwamuzaala mu makubo agatali matuufu naye maama w'omwana waali ne taata w'omwana abaana abo bakkirizibwa okufuluma mu bulungi mu mirembe naye abaleeta ekizibu kuba nti tamanyi taata wa mwana taata w'omwana taliiwo bwe yadduka kati waliwo omu yaleeta taata w'omwana yakola marriage certificate n'ateekamu taata w'omwana nga talinyangako Dubai ate ng'omukyala amaze emyaka 3 mu Dubai kati bagenda okukebera mu system taata w'omwana taliimu kati taata w'omwana yajja ddi e Dubai era olubuto walufuna otya kati okugubera musango tulidde ate abalala yaliwo emyaka 3 n'alufuna ate abalala balibaira nazo oli n'akugamba tya nsi taata wa mwana ye ono namusanga ku byamasaagi naye nikola ki netwesanyusaamu yamanyi yajja olubuto lwe nze si lwange kati omwana oyo abeerako naye question mark kizibu okumufulumya nga toyogedde kituufu oba nga toyise mu mitendera nga bigirina okubeera kati kyekireeta obuzibu abaana abo abazaaliddwa wano ate era okuzaalira wano omwana normal birth okuzaala okwa bulijjo amalawo omutwalo gumu mu 25,000 nasanze waliwo omuwala omu yaŋŋamba yamalawo omutwalo gumu mu 9 kubanga yazaala bubi omwana bamuteeka mu cupa okubeera nti yazaalibwa tanaba kutuuka kakati kyova olaba nti ebizibu ebiri wano byonna takola ki ate ekyokusatu omwana takkirizibwa kufuluma nga talina kitaawe maama we ne baba yamuzaala bamugyako DNA alina okuleeta ebbaluwa eraga omuntu gwe yamuzaalamu oba taata wamuwa powers oba tono okumufulumya oba omukolera birth certificate omwana atalina birth certificate oba n'omuntu aba afudde nga talina death certificate takkirizibwa kufuluma mu UAE mutwala bweru tweyanziza nnyo tweyanzage mwami kikomeko ebintu binino information mulungi nnyo abantu gibeetaaga okutegeera okulya eyo so tuba tuluddewo okukyazaako nekyani badde nga kyankizo singa at least mu buli mwezi kyoma tusobola okumuhavinga at least one day tetumusasula naye ate atuyambako n'atuinfomingira bantu wa information eyetuukiridde kubanga abantu abeereyo nga bali sitaaka wallahi nga tebana kye bamanyi kakati twayogeddeko ku abuscondi mwami kikomeko blacklist kitegeeza ki oba bbaani oli wakera nanga nti badde mu blacklist kitegeeza ki badde mu bbaani abuscondi twagitegedde abuscondi oba kitegeeza mu luwarabu atamim kwe kuteeka mu system era kyagala okufaanagana ne blacklist nti bakutadde mu gundi mu system tokkirizibwa kufuluma oba oliko omusango guno kati waliwo emisango egimu egiri criminal naye bw'oba ogimaze ogwa criminal gavumenti ebuvunaanye ate ne bakuteekako n'ogwa civil yeeyo eviirako abamu travel ban kati nga mulimu abapangisa amayumba bamala okupangisa ennyumba bamutwala mu kooti yawaayo cheeke naye bouncing kati nasasula 10% eza kooti ezo abakiri yalinze criminal musango gw'obumenyi bw'amateeka gwa gavumenti ono nannyini nyumba waliyo estate oba mupangisa asobola omuteekako travel ban takkirizibwa kufuluma kubanga si ebeera efuuse civil case yensonga lwaki abantu tebakola ki babateekako ne bamugaa ntakkirizibwa kufuluma oba kufuluma kati list blacklist kwe kuteeka mu system oba mu diplomat bagiyita red tag kwe kubeera nti abo bamutaddeko ti red handed kati ngaba emisango eja international bagiyita red tag yeraga nti oyo takkirizibwa kufuluma oba kugenda mu nsi ndala era kyobola abamu babateekako ban nti ban takkirizibwa kufuluma ban bamuwera okubeera nti takkirizibwa kukola ki kufuluma ng'abanjibwa alina kumala kusasula ne bagimuggyako n'afuluma blacklist kyekiringa nti atamim kwe eringa nti omusajja nga absconding
kati ngayo gijjawo ina kusasula sente oba sponsor yennyini eyagiteekako yagikujjako ng'omaze omukiryalinga ayinza okuba akubanja oba alina kyabanja office gye yakujja kati kiri nnyo nga muba maid oba ng'abaana abatakisi nti balina emisango oba babavunaana mugundi eri mu kampani zaabwe oba ku mulimu bakubanja aba McDonald's batera okuba biteekako ebintu bwe bityo nti alina okusasula ebintu ebyo byayonoona then bamuwa akasiimo kwe asooka agende. Abusikondi wa wadduka oba bwaki kati awo kyekuza naye blacklist sebe bamusajja kwa abusikondi yakusasulira blacklist banene zebona bwomusango nno yo at least omuwozaawozaako naye blacklist omala sasula ojja kujjamu anti ebeerewo civil case. Amateeka ga Musa gagamba nti oba gagayisaali nnyindo ku nnyindo liiso ku nnyindo oba gundi we gundi kakati ono omuntu gw'oli azamanyiza omutwalo gwa dirham gavumenti teyinza gusasula okujjako gw'olina omusasula ye ne mutegeeragana nosooka ogenda ye travel ban nga n'abaana beewala okukwatakwata mu nsawo z'abakama bwabwe ebiseera ebisinga blacklist mulimu abaana ababbi kyeyamaani omwana bwe kati kamunene kamuteekesaako blacklist naye nga kituufu yabba kitegeera n'obubbi abaana babukuumi nojja ng'otuyana n'omwana te nga yennyini yabbayo kubera ebiseera ebisinga abaana abasinga buli muntu babawaayiriza abamu bajja nga babbi mubeeramu n'abalina empisa ennungi mubeeramu ne basponsa abamu nga nabo babi ate abawaayiriza be bangi kuba kati abaana abasinga bamu beetoola abalala ne babeera nga bakola ki nga bo si bayaayo naye nga buli mwana ali mu nnyumba ng'omanyi oli ku ggwanga nga siriryo lwaki oba weemakula byebyo kubanga bannaayo blacklist bweba mu passport era oba omugumu kati mpozi n'ekirala ekibuuzo kiri ku mimwa gy'abaana passport eno yabweddeko si bwe kiri naye bwenteeka mwoba nga ndi wano nga nyina passport yange enkadde neteekamu visa tebagitegendamu passport mbu bazisazeeko zinene passport enkadde jjukira baawera omwezi ogwokuna kakati kiri nti Uganda government oba migration oba Ministry of Internal Affairs ya Uganda yagamba okuva nga lumu omwezi guno ogwokuna passport enkadde tokkirizibwa kuyita ku kisaawe airport oba kuyita ku border yonna ng'ofuluma obweru w'eggwanga ng'olina passport enkadde olina kufulumya gye bagamba nti ya kalimagezi empya eya East Africa gy'olina okufulumya ng'oyita muki ng'oyita ku border oba ku kisaawe kyonna naye bw'oba ova Dubai ova South Africa ova America ova Bungereza ova Ludda oba Germany ng'olina passport enkadde okukkirizibwa okugenda Uganda naye tokkirizibwa kuvaayo kudda n'ogikozesa kati olina okukola passport empya ya East Africa olaba ono yaleese buleesi linnya lya passport mugambe awandiika amannya ge bwagawandiika n'enamba ya passport ne date of birth kati ne bamukuba ekifaananyi kati eno yegundi ye kati kino asobola okitwala ku embassy the details ze temutumukolera outpass then bwekomawo netukugikola ki netumutwala ku gundi era yeno kopi ye kubanga badde ogambye nti oba tokkirizibwa nombira nga ndi wano mu UAE sikirizibwa kugenda mu nsi ndala nga passport nyina nkadde tasobola kumpa visa kubanga jjukira mwami kikomeko nti waliwo passport validity ya passport eno eya bulijjo ti passport ya myaka 10 wabula eweddeko naye ne wabeerawo kati eno jjukira nti eno teweddeeko wabula basazeemu ki nsale ntiyinza okusanga waliwo omuntu wadde yakagikola awo bayisiza amawulire nti egenda kusazibwako tukozese East African passport ekiru kyange kyembuuza kiri nti era eyo noba ngambe kati wangenda kuva wano ngende kata oba ndagewa passport abekata lwasa kumpa visa ate wa visa ngende ekata basobola bakuwa
kubanga ekyo kyakoze kuva Uganda Uganda ye yaganye omuntu okuva Uganda okufuluma mu ggwanga yali mu Uganda okugenda oba Kenya oba Tanzania oba Dubai oba Ludawa ng'olina passport enkadde kasobeera nti olinya ennyonyi tokkirizibwa kuva Uganda okufuluma bweru naye bw'oba oddayo Dubai ogenda ekkata tekirina buzibu bino betuwulira abuscondi baani blacklist kana Uganda gyebiri basobola okuteekako blacklist ng'oli muna Uganda oli mutuuze naye oli Uganda bakuteekako blacklist nga manseno nga avudde no nze kamwe nyini muna Uganda ndiko blacklist oba mbeerako wanted bino byempulira ebyofe biri ku wanted nga wali bakubanja Uganda kati ne bakwata ekisawe kyewaffe ebyo bigazi nnyo naye kati tukwate ku kyawano tuli ku kyawano kituufu waliwo abaana abali wano nga baagala okukyusa ayagala okugenda ekkata naye ng'ava wano nenga wa visa kuba abana bashitubuza nnyo abamu nga bagala okuva wano nga balemerera bayongereyo mu mawanga kasita abeera nti alina sponsor amuyise eri ekkata agula buguzi ticket na visa n'agenda ekkata oba n'agenda Saudi Arabia waliwo n'abava e Uganda najja wano e Dubai nakola emirimu gye oba 1 week oba nnaku 3 n'alinnya ennyonyi n'agenda e Saudi Arabia muwumula oba n'amalayo wiiki ng'emu ate n'alinnya n'addayo e Uganda kasita abeera nti alina visa bamukkiriza okugenda mu nsi eyo kaakati n'ekirala waliwo abaana abajja oli nagamba nkonektinga ngenda mu Abu Dhabi nkonektinga ngenda Saudi Arabia nkola nti okuva wano okunkonektinga ngenda Saudi Arabia si connectinga mwana mu nsi mwe siri kuba kyabulabe nnyo singa ofunirayo obuzibu ngenda kujjawo si connectinga era abaana bansumbuanye mu ekyo kintu naye si connectinga mwana mu nsi mwe siri mwekitabeera connection nzirina ne babrother wange bali take naye si connectinga nze mwe siri kuba ekyo ogenda funa obuzibu nze nsigale nga sana wakujja kituufu so katukonkludingeko olunaku olwaleero byokugerako bingi nnyo n'ebibuuzo bingi nnyo so nsaba gwe wenna alabye show ey'olwaleero ebibuuzo mubeera na bingi nnyo tugezaako okubuuza mu kikomeko ebibuuzo tumubuuziza naye ate tuyinza okuba nga tetumazeeyo osanga omuntu nga yalina ekibuuzo ekikuukutivu nga yandeetaze okumanya ekyokuddibwamu so nkusaba genda mu comment section aswera tuyunja kuziyitamu siita mugundi mu comments mu buli vidiyo naye ate buli mu vidiyo gyendaba nti kyetaaga okuyitamuuko nga olowooza nti wajja kubeerayo ebibuuzo kati nga program zizino eno so genda yo teekayo ekibuuzo kyo nkukakasa nti nja kubinootinga down nabazzemu okumitinga ate mwami kikomeko tujja kuba nga tubiyisaawo oba nga mubuuza nga abituddamu mmanyi muli bangi mulina ebibuuzo bingi naye nange mujja ne mumbuuza nga nange sikola ki simanyi so tukozese omukisa guno tugende mu comment section noba nga tozze nobanga tuweze mu inbox yange ebiseera ebisinga of course nange messages mbana nyingi nnyo nezinnemu oba okumalayo sometimes nenga kyoba okola genda wali mu comment section teekawo ekibuuzo kyo kyonna kiri nkwashoringa nja kukiyita mu kinotinge so ku interview enaddako nja kubanga muzipresentinga waneeno mbere nga mubuuza ofuna ekyokuddako mubeereeko musubscribing ete mukomo okomunyiga akade kibayambeko nti tubatedde ekintu kyonna ekipya mubeera mujoininga ne mulaba kubanga programs zino ziyamba ffe bannayuganda abali wano kubanga tubeerawo nga tumanyi kyakola tetumanyi kigenda mu maaso naye nga tuli staaka nosanga omwana nga ali eyo nga yekwese polisi agamba bwena nkwata egenda kunkola ki ng'oli mu overstay ng'olowooza nti bagenda kusiba oba egenda kukola ki ate nga nditaze okudda ewaka ng'oba oli awo n'obusobozi obufuna air ticket nakasente ka outpass obeere ng'odda ewaka ka covid naye ate nobeera nga weekwese nga tumanyi kigenda mu maaso so gwe wena afunye oba alabye vidiyo eno gisharingireko n'omuntu omulala kubanga nkimanyi abaana bali so staaka n'abali mu biyumba eyo babeeko ne kyebamanya tube nga tukola ki tugenda mu maaso abali mu biyumba mwekuumireyo mukole kubanga n'ekiri wabweru kitokota sikisaanikira bamu bamwagala kuddukayo okuleka mpozi ng'olaba nti otuuse ku ssaawa esembayo nga kutaasa bulamu osobola obukosa okuvaayo then netwaba nenge gituprocessinga muno beera nga kola ki ng'odda ewaka oba nga oyagadde kukola ki kudda waka ng'okoyo okola so tweyanze nyo manye okutufollowinga amanye okutugoberera kampe chairman akazindaalo abasiibuleko mwena abamulaba ssaawa eno ne mama Dubai ate awo tuddemu tusinkana olundi era mbadde ngenda kumusaba oba mumusaba nti at least mu buli mwezi tumufunengamu omulundi ogwo
whereby nti nja kubanga mpita mwezo questions them na mumpadde mbere nga zipresenting waneno nga naye wali agende nga ziddamu emu kwemu so mwe musinga mu kitu kino mwe abatugoberera tweyanziza nnyo tweyanzeege neyanziza nnyo ababadde batuwuliriza era n'abatugoberera olw'akakisa kano akatuweereddwa kubeera nti tusobola okubeera nti tugezaako okubatangaza ku ekyo kye tuba tumanyi nkubiriza bannayuganda bonna abali wano mu UAE erimu amawanga mangi ate bonna twajja ku kintu kimu kubeera nti tufunamu ekiguli amagala eddiba ali ku mulimu gwonna nyweza wooli kola mpisa nnungi weeyise bulungi nga bannayuganda bwe babeera abataliako oyo omulimu nga gwokooye genda okola ki genda bugenzi resigninga ogende naye ate bannayuganda abaagala okujja wano bayitirivu nnyo n'abasinga okusinga abali wano era bw'otwala ennyonyi bbiri ziyinza okujjula nga togize eki bantu bangi abali wano abaagala okunoonya emirimu ng'ewaffe bwemukimanyi teri kalimu konna tewali asomye tewali akoze eki tubeere nga tweyambisa kakisa kano abayindi bali mu miliyoni 3 abapakisitaani bali mu miliyoni 2 ababangali bali mu miliyoni fetuli 10,000 abafilipino bali mu miliyoni kati ffe tuli emitwalo 10 tukola ki ku miliyoni 3 tuba tulina kubeera nti tujja ne tubeera nti twenyigira mu mirimu egyo n'okusala amagezi ne bannayuganda okubeera nti tukolera wamu womanye awali akalimu teekawo munnayuganda munno tomusaba kasente kangi mubeere nti omunyigawo naye abeere yeyambayamba ng'amawanga gabalala mwebali nnyo mwebali ddala kumpuliriza tweyanziza nnyo mwami kikomeko wabale kukkiriza oba bize kituufu naye ate otuyambe n'onyigirizayo akadde otwakuyise nojja ffe tusinga munange okwetaaga kubanga ffe tukujjamu ekyo kyetukola ki kyetwetaaga webale nnyo okutuwa akadde webale nnyo webalire ddala tusaba mukama katonda akikubalire ddala mu kisiibo kino allahumma amiina mamdu baise olakulaba walabiba Nyondo Media mwenna tubeyanza nnyo mwebale kugoberera Nyondo Media pozi tukubiriza abaana mwenna abali mu kiyumba ng'oli ku mulimu gwo kunywererayo nammwe batanafuna mirimu musaba Allah kyonna kyekiri insha Allah kijja kuggwa nammwe mufune emirimu mbeere bagumiikiriza kino ekiriwo tekinyenyezebwa muntu kuba abaana basinga bayingidde zovasi naye nga tewali kyakikolera kuba sente tewali emirimu tewali naye mugumiikirize kyonna kyekiri kijja kuggwa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Bannange mubeere bulungi tusinkane ono tubaagala nnyo.